Ebibuuzo ebyo ebiyitirivu nga biva ku mbala gye twabalamu omusolo gye buvuddeko ku program gye twasembayo okukola. Twabala wadda muno mpereza message ngolaga nti twabala waliwo sente ze twalekayo mu kubala kati miliyoni nga 5 mu abamu nga babuuza nti bwe babanga container bajjako omusolo bwe gutyo mulwaki muli mu business okujjako kulimbalimba bannayuganda. Njagala tutandikire awo nganze wano mpolampola wenonyamu ebibuuzo mpolampola. Bwanga container bajjako sente ezo mulwaki mukyali mu busuubuzi okujjako nti mubuzaabuza bannayuganda. Munnayuganda yenna gy'oli ebibalo mbirina bulungi nnyo tebineetaagisa genda wa guno omusolo nkusasudde kati genda ku calculator ne otagenda keera tujja bifuna naye nga teekayo mu calculator kankuwe neyange neesigala ku bibuuzo. Njala tubale bwe tumala okubala tuddemu n'ebibuuzo ebyo abamu abasinga nga bawakanya. Tutandike obbala kati tutandike kubala na musolo gwa import duty. Tulindowooza kuba ngoye eziwedde lwali twabala ki? Twabala material. Era tubale material. Tubala material embala je nakuwa luli ngoma nti kubisaamu awo. Sooka okusookera ddala tubale ogwa specific value ogwa dollar package. Ogwa dollars package nagamba nti container ereta rolls 5. Rolls 5 ezo zereta ziba ziri mu tani 28 oba ye weight ya container. Kakati ogenda kukwata tani 28 zekile emitwalo 28 ozikubiseemu dollars 3 dollars 3 times 3 ofunye meka just dollars 3 ofunye emitwalo 8,400 kale emitwalo 8,400 ogikubiseemu 3,700 mwatano 375 ofunye 315 315 wakati 315 ezo soko ziteke wabbali 315 ogenda kuvaayo ogende mu kyetuyita import duty oba eyali badde nga ad valorem ensasula y'omusolo ng'ogusasulira okusinziira ku value ne content ey'ebintu by'okoze eki by'oleese. Bwe tuba tubala omusolo ogwo ogwa import duty tugenda gubalira mu nnyingo zino wammanga. Osooka n'obala consignment value, taxable value. Kati consignment eyo nagambye ziba rolls 5 mu container. Kati kwata 500. Bisatu 15 weziri wano. Ogenda kukwata rolls 5 okubiseemu meters 6. Ofunye mmeka? Mitwalo 3. Mitwalo 3 ozikubiseemu 1.6 gwe mutanda. Cause bannayuganda nabanyonyola luli nti oba obala olugoye meters ffe nga tuzisala ze tukolamu engoye. Government si bwebala oba URA si bwebala. URA etuuka n'ekyusaamu nekubala square meter nti obu length times width. Abasinga babisomako babimanyi. Kati ena kanana that is length. Kakati width y'olugoye olwo ebeera 1.6 multiply that by 1.6 kubisa by times 1.6 ofunye gundi meka ofunye meters meka emitwalo 7,608 bwekiri kale emitwalo 7,608 ogenda kubisaamu 0.8 USD per square meter.
times 0.8 yes ofune dola meka emitwalo mukaaga mu 10 funye emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana kati this is the taxable value eyaki eyengoye ezo yeri je tugambye import duty kakati eno emitwalo mukaaga mu 10 mukaaga mu 10 mu 4 emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana mu 4 mwana kati emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana ogenda zikwata ozidividing oba ononye 18% yazo 18% soka kunonya value yali badenga VAT value 18 times 100 yes zili mu mitwalo 3 mu 10 ekyo kibalo kifu giri gibadde emitwalo mukaaga wadde okola divide by 100 times 18 divide by 100 times 18 gibadde emitwalo giri mukaaga mu 10 mu 4 mwana yejo divide by 100 times 18 nenfuna mutwalo gumu mu 10 mu 5.2 kakati ono VAT value added tax at the port of entry oyingiza ekyamaguzi kyo kati awo ovaawo n'ogenda onoonya kye bayita withholding tax. Withholding tax is 6% of the consignment value. Kati ogenda kuddayo era taxable value otayeko emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana. Mu 10 mu 4 mwana. Emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana. Times or divide by 100 times 6. Funye mmeka? 3 kinana .4 3 withholding tax. Kati eno malono onye infrastructure levy which is 1.5. Kati ogena tuddayo kuziri sente mukaaga 10 mu 4 mwana 8 divide by 100 times is it 0.5 times 5 0.5 uno 1.5 times 1.5 1.5 yeah, that is infrastructure levy Luenda 21.6 yes. Kati gino gye misolo emigatte. Misolo emigatte gino ogenda kuddamu mu zino tekako emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana. Emitwalo mukaaga mu 10 mu 4 mwana. Dividing it by 100 times 35. Divided by 100 35. Emitwalo 2 mu 10. Emitwalo 2 mu 10 mu 5 mu 4. Tuli wamu? Kati yeno zino gye gino emisolo emituufu luli gye twerabira okubalira abantu. So ogenda kukwata ezo 2 ogatteko 921.6 1.6 ogatteko 3 mu 6 3 kinana mu 6.4 then omala ogatteko gumu 10 05
05 05 gumu 10 05 059.2 giri emitwalo emeka kati nfune answer emitwalo 3.7 1.2 then omale ogateko emitwalo 6 mu 10 mu 24 then this one is timos 3.75 yereti ya dola kati kikoze mmeka milioni 13 mwenkumi bbiri 10 mwenda 13 n'emitwalo 39 mwenkumi bbiri kati so gattaawo gattako milioni 315 ejja kuwa 315 badde milioni 4 kati abantu bo baali bawakana nga bagamba zina kuba mmeka kakati tumaliriza okubala ja tuyite mu bino ebibuuzo tumaliriza okubala naye nga nkubukoze wakati mukola ki mu kunyigamu kubanga wetwava mu programu eri bakama bange bampita ebanga atokuba nnyo naye nga ekituufu kyekyo kakati zino milioni 454 n'emitwalo 399 zijjibwa ku container emu nga ya material jola container ng'ogiguze sente mmeka milioni nga 12 ku 10 byonna nga biwedde ng'etuuse ne wana e Kampala ne shipping nga kwali milioni 10 mu mmeka 12 n'ennaka wange etuuse kati ne bagijjako omusolo gwa milioni 454 n'emitwalo 399 roughly ziri milioni 5 n'ezigwamu 5 nga mu 3 tubale milioni 5 mu 3 yejjibwa ku container ng'omusolo naye nga container ogiguze milioni 10 andi kano kanka kugambe ba mu Uganda ina abaleta kamanyi kanka mugambe nti system eri ku musolo ya kijinga oba sijja kwogera bwentyo sintereevu olw'ensonga nti wenzija ebintu gyembijje kyali badde kintegeezebwa nti nsooke ngende mu UNBS kebera omutindo nga sinasasula musolo naye ate ekikwewuunyisa sisitimu esooka n'ensasuza omusolo gavumenti yo nemala okufuna ezo ebina nebalyoka bansindika mu UNBS kati ze nengenda mu UNBS nga container ezitowe milioni zange 6 ate ntandika okunegotiatinga ne UNBS ngamba nti bino tebituukaganye na mutindo naye nga mbisasulidde omusolo osooka kusasula musolo nga UNBS tenabakukebera kale n'omala okusasula omusolo UNBS negamba tebikkirizibwa katale byolesa omutindo mufu kale n'olyoka oyaayaana nga container ezitowa 6 lwo onagamba tebiyitawo kati agamba nti tebiyitawo aba yeetaaga 2 osooka omuwe naye osooka omuliisa 2 oba 10 akutogende kati tutandike ku bibuuzo bino waliwo n'agamba how can 60 meter roll feet in 40 feet container oba ageza kukuwakanya agamba atya agamba kibuuzo kikino wano yeeyita Citerens Pro agezako kugamba nti 6 eri container gye twayogerako esobola etya ndowooza okugendamu how can 600 meter roll fit in 40 feet container ekyo kintu kyangu nnyo olugoye
tebaluyiwaamu buyiyi nti bayiwamu luyiwe. Engoye tuba tuzigula basooka ne baziroolinga ku gundi etya emu. Rola emu kati simanyi ye bw'ayagala kukirowooza nti munnyonnyole nti oyo omukulu loolo y'amatiriyo tebagisiba buwanvu we bati wabula bagisiba mu bugazi gwe mutanda nga bagiteeka ku ki ku loolo kwejjira tebagisiba buwanvu. Abantu nga bagenda tukalubiriza nnyo okusomesa abantu bali wano message ziri mu bibiri n'okusoma egundi bazipimira mu gundi kati agende ku calculator ye apime 1.6 meters webaba baziroolinze zisobola okuyingira mu container oba tezisobola. That one is I think better. Kijja kumuyamba okufuna ki okufuna answer entuufu. Era yo gundi container emwe tika rolls 5 kimanyiddwa everywhere. Weba nga zinyigiriziddwa nnyo egenda mu 6 naye ng'erina genda mu 5 kyekituufu. Kyanoonya wano ebibuuzo ebirala. Omanyi waliwo message gy'olabanga yo kyo si kibuuzo just oli yadde awandiika buwandiisi abamu nga bo basiima busiimi yabalala ono ayagamba question is why do they use dollar yet our currency is shilling. System ebaddewo from time immemorial nze sisobola gikyusa ng'omuntu naffe twagezaako okukaayana ne kirema nti URA ne Bank of Uganda ne Ministry of Finance be basetinga ne rate eno dola katale yinza okuba ng'egula siringi 3200 nga ya URA egula 38 zikyukamu rate lumu tezikwatagana URA buli mwezi ereta rate kwegenda okusasuliza omuntu bw'oba osasula omusolo mu URA bwe ngenda wali ku Forex Bureau nga ndaba nti dola ya 3.7 katugambe nsotuka ku URA nga ya 3.7 kinana n'omusobyo oba okubanga ate URA eri wansi nga teba nabe no katale bali waggulu ekyo bakipima kuva basinzira ku kino rate ezo gundi Bank of Uganda yezireta Bank of Uganda ye generating rate sezo okugaidinga akatale URA ne Ministry of Finance. Okay, kale katika tunoonye wano ekibuuzo ekirala kirindooza kyanukudde abagamba nti bano naye batulimba au kaniyo osobola osasula ogwo omusolo nga konteno giguzeeyo sente osigala nga okyali mu business emyaka 5 emyaka 10. Omusolo ogwo baganda bange benjagala okugezaako okutangaaza nsaba mukkirize nti ffenna buli Munnayuganda yagonze nze mbaddewo nga nwana omusolo guno ebbanga lyonna wadde nga bannanga abamu abaali bansinga n'amaanyi mulimu baali baaguvaamu naye era nange wonayitayo ku workshop natendewaliddwa machines ezisinga obungi nazidisposinze off nazitunze oluvannyuma lw'okuzuula nti gavumenti ebya local production tebiri mu goodwill yayo policies zeetaddewo tekikyasobozesa muntu yenna alina kubaako kyokola ng'okikolera waka wadde ate nga beerimbise mu mbeera eyo gamba nti baagala tukolere waka kati oba ogamba nti opromoting abakolera waka omukyalina gwe waleese avuganye mu nvuganya eyo gy'olaba eri katale because tetusobola kugamba nti ensi yekalakaase this is a free market economy wadde nga items ezimu zirimu monopoly naye webeera nga tuli mu free market economy n'oleeta competition efaanaganako bwetyo oba tolina gwogezaawo kukakkanya wabula oba okakkanya tax base yo ey'enkya gavumenti operating ku budget lwa trillions 7.2 tosobola kulenga kukola bintu bifaanagana okujja nga bainforminga police balinawo kizibu ngemagezi genizanza okulowooza kubanga system enoonya obutabalika 7.2 okutambuza budget yali badde tejjaayo njala nga ze bajjeeyo okwonganga omuntu omusuubuzi abadde ayingiza omusolo mu ggwanga okujjawo nga gavumenti egenda ggwa ekyendowooza onagamba VAT is on goods where values has been added to the final product. Muganda wange oyo mutuufu ne system gye tutambuliramu yennema because mu system taxation system ya Uganda taxation system ebeera nga bwetyo bwesoma method nga bwetyo bweri kakati nze mwanje sina busobozi bugenda kugikyusa olw'ensonga nagisanga bwetyo bweri
nti osasula omusolo import duty ne bagana 25%, VAT 18%, withholding tax 1.6%, infrastructure levy 1.5. Kali bino n'ojja ng'obipanze wamu era ogenda okuva gy'ovudde ng'obyetegekedde. So vali gwoba oligyongererako eyo mu ffumbiro lyo oba mu dduuka lyo tekibakwatako bo VAT wamu bawadda. Naye kyaleese obuzibu kwe kujja nti ate bazze ne mu maduuka ate okubayambako ate okubasololeza VAT. Nkola ya IFRIS. IFRIS ino nze ng'omu okwawukanako ne bannanga abalala. Ennwana y'okulwanamu IFRIS teyali badde yakugamba nti IFRIS musolo. Omanyi buli bw'otambuza information nga toli informed ate misinforminga bangi. IFRIS is a system, it's a tool used in collecting taxes globally. Si nyingi ezigirina. Ekyennaku ndowooza ekiri e Kampala ndowooza kyali badde oba twali badde tuwakanya methods n'ebibonerezo ebyateekebwawo mu kukola ki mu kukuŋŋaanya omusolo ogwo gwa IFRIS oba okukuŋŋaanya omusolo mu system eyo. System mu business environment eri organized. IFRIS yali badde simbi nti enyamba mwanje nti ku URA nayisaawo piisi mmeka nti wayisaawo piisi 6,000 nti nange senga ndaga nti sitoka mpeddeko nenga system tennaba kundaga 6,000 mba ngenda kubaako benkwata mu system baga nti bannange ebintu byange bino byakola ki byalagawa. So nze nali ndowooza nti eyinza obutabambi naye nga ensibambi nga weedibya mutere basajja bajja n'ebikwekweto ebiteetaagisa nti omuntu akoze ensobi mu lisiiti ya 13,000 ate oyagala omusasuze $6,000,000. Osanze omuntu eyeetisse akagugu mu kkubo atambula ne package n'omukwata nti oyagala kukuwa lisiiti ya e-receipt. I think that's where the problem came from. Nenge byonna senga byali tebiriiwo abantu ne bategeezebwa bulungi enkola eno n'abaani abalina okugigendako. Nze ndowooza contentious issue wetu weeri oba bweba. Olwaki omuntu okubeera registered ku VAT weetaaga okuba ng'olina ettunzi lya $1,15,000 omwaka. Essente ezo oba etteeka lya VAT we lyajjira gwali mwaka ki? 1996. 1996 dola yali egula ssente mmeka? Tisiringi nga 8 oba n'obutawera nti $1,15,000 zaali zizitowa dola emitwalo emeka? Emitwalo 24. Essaawa zino $1,15,000 zirimu dollars mmeka? Because bwe tuba tuleeta otusasula omusolo musasuza mu dola. Kati senga bino byonna mubikola mu dollars senga kikola amakulu. Nti $1,15,000 essaawa zino nti tezikyawera na $3,700 egyaki egya dola. Kitegeeza nti threshold eyani alina okubeera ku VAT tebikyakwatagana na bye tutambuza mu system. Olwaki e Kampala tuyina enkola ez'okusuubula nnyingi nga waliwo n'ayitibwa nga ye muyiribi buyiribi. Wanamatiya ogyewa mwanje n'ondekera $2,000 oba n'otandekera na ssente n'ondekera ssimu n'ojjawo empale n'ojjawo essaati n'ogitwala ku dduuka gy'okolera oba n'ogitwalira client n'oleeta ssente n'enkuwa essimu naye ng'osobola okutunda $3,000,000 olunaku lutya. N'ayiriba ebintu bya $3,000,000. Kati neebuuza gavumenti abo bategetinze etya bo omuntu bw'atyo. Waliwo omwana akozesa $40,000 nga ye capital gw'alina naye nga sales zaakola olunaku okitegedde zisukka $45,000. IFRIS etagiringa muntu ng'olunaku osobola okutunda $41 oba 4 ne ssente ezigwamu $1,15,000. No sales. Ettunzi lyonna ly'otunze mu mwaka asazibeera nga ziwera $1,15,000 kitranslatinga ku $41 buli lunaku. IFRIS ebekwatako. Kati bannange nabadde mbabuuza ti bano abaana abatembeya juisi abatuguza fruits mu arcade mugenda kubawa obuuma? Tekisoboka. Kakati kitegeeza nti this threshold yegiri bogus.
wano tulina okuvaawo olw'ensonga nti kyova olaba nga resistance mpitirivu eri waggulu nti ifrizi yakokota mukene nezishaka negatamu neziwel negatamu nengege negatamu nempuuta tilapia yempuuta yengege nairo pachi yempuuta tilapia yengege kakati ifirizi yakola bakozesa gundi system ya kokota kati nebeera nga teyataliza nnyo kiri awo naye nga senga baddeyo ne beteregeeza threshold eno n'okutereeza mu bibonerezo ebibonerezo ebya ifirizi eyawa ne waffe Uganda bikakali nnyo ate tebisoboka simanyi lwaki bwe batyo babiteekateeka naye tusaba Allah abalungamye lwaki ensi ezitulinaanye twabagamba bazi benchmarking ndowooza omundi guli nakigamba nti mu nsi nga Rwanda omuntu wasangibwa ng'akoze ensobi mu lisiiti ya 13,000 ate bamukyajinga na 13,000 zennyini baddayo mu vaati abadde mu 13,000 omwo abadde wa mmeka nti vaati abaddemu abadde wa nusu 305 ne bagala tayimuzi 2 ze nusu 7 yengasi wano omuntu awusangibwa nga okola ensobi mu lisiiti ya 13,000 n'osasula miliyoni 6 URA ezebekubanja si babbi baba babbi kyekyoka baba babbi obubbi ekigambo ekyangu basinga babaddewo kisinga kaawo no luli bagana nayogera bubi ne bala wayogera bubi kati tugana kyusa eryanda lino tudde ku bibuuzo bwe nebira ndowooza ekya ifrizo kinyonyodde bulungi ifrizo si musolo nkola eyitibwamu okusolooza omusolo period naye nga tekoma ku musolo gwa vaati gwokka munauganda olina okukimanya nti manye eriku ono anti wemala okukubala mu vaati at the end of the day waliwo kye bayita income tax owa 30% ku magoba g'okoze either pa a specific period of time oba pa annum oba pa 6 half yearly gwogamba ningena kusasula quarterly half yearly or annually kati eno yeje income tax webe mubaze butereevu nga ne government emanyiwa we ino kukwata 30% kyobola nga abantu bagidduka bagyetola baagala gidda manju katusoko tukyusa eryanda kale bibuuze kati bino ebimu bifaanagana but you guys is nagamba atya but you guys in import business, how do you pay all of this money and still survive echo wakizeemu dda? How can it be possible a container to be taxed higher amount of money than the cost? Ndowooza nekyo kyaddiddwamu dda. Thanks brother, but I'm shocked, but I'm still minus KCC, but agamba ku misolo gye tekoligwa KCC. KCC tumusasula mu gundi ya njawulo, nkola ya njawulo yakujjako essente ezo z'owulidde ze nkugambye, amala najja the end of the year n'akujjako income tax. Okitegedde? KCCA owa URA URA ajja n'akuassessinga income tax waba tasobodde cause lulinga if teriiwo ng'oli ajja buzi n'akuwa presumptive n'agamba gwe okusinziira ku bintu byenda nkulabye nayo mu dduuka ojja kuleeta $2,000,000 income tax. Okitegedde? Wakati wano waliwo agamba tax of KCCA $25,000 and URA $15,000 in shops. Wasuubulirawa nga ndaba yawo ntono. Ze license nina amaduuka 2, buli dduuka lisasula $36,000 n'omusobi. License yokka. License yokka. Buli mwezi? No, buli mwaka. Katono yendo zasasula 25 ku 15. Oba kisinzira woli. Kiraga kisinzira ne woli. Owe kasubi yenkana mu kibuga. Binzo obutaba bye bimu. Katono kisinzira woli. Amanyi obusobozi. Buli omu abukolera waali. Omuntu apangisa edduuka eri $15,000 aba musuubuzi. Ate osoboka nga alina n'emirembe n'okusinga ate apangisa $1,400,000. Nze gye mpangisa edduuka nsasula $2,220,000 n'emu 7.
sizimene 3,900 wempakingayo emotoka banzijjako omutwalo olunaku lulamba bwengenda mu toilet nsasula nusu 5 kambireko ebyo mbivudde tubale bijja tukolera bijja kuleeta obuzibu tewali buzibu bigenda leeta sikyabikola ebyo kakati nno ensi njagala buli omu ategeere mwanje ngaafuka mutiitiizi nedda sebo omuntu ali enansana apangisa ennyumba ye emitwalo 2 ng'akolerako ne bizinensi n'okusulako asulako emmotoka yagipakingirawo bwereere ne toilet ya bwereere aba musuubuzi. Parking ne toilet mu kibuga tebiri ku nyumba, tebiri ku sente zosasula ku nyumba gy'okoleramu. Ne oddayo buzi kujjuza wuzu era osasula at least ebisatu. So that is the way we are. Buli Munnayuganda waali economy weerisiwe weetulina okuba naye tulina kwongera kusaba Allah atukusakole ki atulongoosezeemu atukolere ekisinga obulungi oba atuweemu ekisinga obulungi mu ebyo bye tulafuba n'okulaba nga tukola ki nga tukola okutuukako. One time mali nyasooka kujjawo kino but it's either in kgs or square meters but not both, though lately they use kgs which is US dollar satu. Nagamba, so please don't mislead the people because I see the calculation is right but not for the boss, for the both is concluded. Oyabireeta ddiye atulage Shakim atulage proof ya last consignment gye yaleese nange mulage yange. Omanya ku mikutu kuno kuliko abantu boogera just ayinza obanga mwagizi wa government naye walaba nti emisolo gikuba government ye najjayo enjala ajeyo consignment gye yasembeyo okuleeta then naffe tumulage ebyaffe bye twaleese. Nedda omusajja oyo sooka omuleke kubanga wano tuyina common external tariffs eza East African community. Waliwo agamba nti emisolo mugyepena you just pay clearing agents bonna ndoza mupalapalanya nosasula oli notasasula musolo gwennyini kati yagamba emisolo kuba mengi gitya mugisasule twali awakanye era twewaayo tusigale nga tutambuza emirimu kuba esisimu tukolera newankubadde nga si entuufu kubanga oyo ankayanya ayinza okunkayanya nga nkayanyiza ye omugundi ye mwakolera mu kamfati ye mwakolera naye nze okwawukanawo ku bannayuganda abasuubuzi abalala nze buli kyendeeta nkiteekako omutindo siina kyentunda mu dduuka wange nga tewali munnayuganda aliddeko naye mba ntunze mu sipi belt obeera omunnayuganda gwe nasasudde okugatta omusipi ogwo kuba nze ndeeta bitundutundu ndeeta bbako yokka nendeeta olukoba lwokka n'ebirala byokka okitegeera. So wongamba nti omusolo ngugumire nsobola ogugumira naye nakutunuuliza common external tariffs za East African community nga zindaga nti aleeta raw material wa 0% siwe kiri aleetera nze kati intermediate aleeta okwongerako omutindo nakusasulira ku 10%, aleeta ebya general trade wa 25%, najja nti anze ate ateekako omutindo alina bannayuganda bempa omulimu okuba nga nsasulira ku 35%. Kyekitukayanya. So kati omwami ayinza okuba omutuufu okutwaŋŋanga okwogera bw'atyo kubanga abyabira mu waawo wennyininyini waatudde. Kino tekitegeerekeka. Ono yagamba mbu yaleeta ndowooza yaleeta motorcycle yagigula 3.5 ne bajjako omusolo gwa 8.5 miliyoni. Ndowooza kiriziganya n'ekyo. Buli awakana yenna awakanye ebyo asooka asuubuleko. Sagala nnyo okuwakana n'abantu ba boda nze. Sooka osuubule ojja okaayane bulungi nga by'okaayana amazima obikola ki obitegeera. Abantu bali mu kufa, tufa buli lunaku tuggwaawo. Kyovola bunaku olaba abantu nga bapya amaduuka. Nsobola okugamba nti essaawa zino ogenda mu bizimbe by'obadde ng'oyitamu ogenda kwekanga amaduuka
ebitundu 7.5 ku buli 100 abantu bewalaba mu 2019 esaawa sibe balimu. Kati wali ababbye ssente mu covid, wali ababbye ssente mu buli omu gye yazibbye najja ayingire mwanje abadde asuubula genuine ne wabadde. Kali naye essaawa yonna zigenda kuggwawo naye akole ki? Afulume. So kino kireme kubeera bagamba nti ekiri atabadde ayasigadde waka kimunaayiza. Tuli mu kumaliriza kiri atabaala. So nsaba baganda bange bonna abalina okwemulugunya okwenjawulo mu kukola kuba eddembe mulina ery'okukola ki? Okuwakana n'okuwakanya. Naye wakanya kusinziira ku experience gy'olina mu mulimu. Omulimu tugukoze tetugutandikidde wano ate tetwobulako sente gutandika nga wadde waliwo bamanerendazi abatandise okujja okutuyambako okwagala okutuyambako naye mu mutima ki kutwala bye twakola edda ekitajja kusoboka. Kakati nno Mr. Matiya nabadde njagadde okuyitiramu oba n'okugezaako okunyonyola bannayuganda. One, okusookera ddala twekuume. Ensi teri safe. Ensi mu butaba safe simanyi oba kireeteddwa mbeera ya byanfuna ku Monday ekiro ekikeesa olwokubiri. Abazigu banzinde wange ku gate baali banzise simanyi oba wamanya oba tewamanya. Bazigu banzinda ne bampisawo binnyo omutwe ogwo ne bagukuba nnyo nnyo. Amayinja n'amayitirivu. Abaagala ssente. Ndowooza baali tebaagala ssente oba baali bazaagala n'empapala nnyo ne zibalema okutwala. Sawa nga mmeka? Sawa zaalinga mu 7.89 ekiro. Ez'ekiro. Ne basaasa amadinisa ne bakola n'effujjo eddala lingi. Nebaza Mungu okuba nti nasobola okusimattuka. Naye ate kyanneewuunyisa nga banvunaana oba nga beekalakaasa amaloboozi ge baayisawo nga bagamba bano tujja kubatema BNRM. Mbu ndi NRM. So simanyi oba okubeera NRM oba okubeera owa NUP oba okubeera ow'ekintu kyonna kyonna musango. So mbeetondera bakama bange abo abanvunaana okuba NRM nti naye ng'oli NRM bansaasire busaasizi. Famire yange background yayo NRM. Nze nakula manyi kintu kimwe NRM. Maze kukyukula ne ntandika okukola n'okunyigirizibwa kw'empiseemu kwe kunkakasiza nti NRM erinza okuba nga si NRM. Naye nga background NRM nagikulemu osanga oba oliawo kyekinvunaanya. Sebo tweyanza nnyo tweyanzeege wonna wadde osinzira okubeera nga otulaba bwe tutambudde leero nagambye nti Everett Real Estate yetusaako program eno bagula na kutunda ttaka basangibwa Kasanyi stage kubayita ababiri ku luguudo lwa Ntebe Road ku kizimbe kyokuli Abisa Bank okiraba waggulu ku mwaliro ogwokubiri ogeno basanga bagula batunda bakola surveyinga land title processing bamarketinga bakubira plani bakugobera ku letters of administration bakola real estate development tebatunda poloti eka wansi watano ku 10 kitegeeza bo batunda ttaka bakuwa kyapa twali wano nesowanda jinga twogera lwaki olina okubeera n'ekyapa enamba z'essimu z'ogenda bafunako ze zino zolaba ku screen yawo wammanga ze namba zaabwe 770 37700 ne 0708 era 08 399 ne 0776 29 6213 ne 0704 55 37 88. Everett Real Estate bagamba nti expect better subira ekirungi mu Everett Real Estate tugenda koma wano leero tujja kutandikirawo kaiseewo mu Uganda nzo kuba yebuuza lwaki nyambadde t-shirt eno Our Society. Our Society kibiina mwe twegattira abakozi 200 ab'enjawulo nga tukola mu mbeera ya muno mu kabi Matiya yafunye ekizibu ne tukudduukirira. So tulinamu mukwano gwaffe Amon yafiiridwa taata we. Tunakuwalya wamu naawe Mr. Amon kulwa Our Society management. Tukusaba Allah akugumye
kuyise mu kaseera kano akazibu okuzika kwenkya saidi ze Luweere eyo bayitawo batya Kyamira Kalule nodda Kapeeka Semuto no bayitawo batya Bamunanika kuzika kwe Bamunanika enkya so abana abasobodde mwenna mukole ki mugende muganda waffe mulinyireko mu musaayi tusobole okulaba nga tukuuma obumu bwaffe mu nkola zaffe ez'emirimu oba oliawo n'okwedduukirira biidini rahman mwebale nnyo mwebalire ddala nsigadde nze mwanje Asuman Chairman United Tailors and Fashion Designers Association lwakuba nti mu our society ate sinzi chairman ndi mu amagezi ndi mukulembeze kakiiko ate aka finance tweyanza nnyo tweyanze tetugenda beera nga tusukka wano tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume